But you're disgusting. You are disgusting. Tuinayo mulala. Mama nga wotu. Afande. Linda kosa linda kwa mama maruva linda kaberao. Mama sabo yangu konda be president. Webale mama Nzoteko wakatumba. Police officer. Officer vayo nawe. Webale tutegekera president banaye gwasinga. Afande. Mami soko webale. Checho. I feel like I've played my role, I've done my part, and encourage every Ghana to play their role, to do their part. A lot of things have happened to you before this election, even during this election and your party. Do you have the trust that this election will be Mbebaza olw'okujja okukwata ebigenda maaso olunaku olwaleero olw'ebyafaayo. Olunaku lwaleero olunaku 2 eziise bajjako social media naye olunaku lw'eggulo bagiddeko ddala internet nga tebafudde ku malwaliro, tebafudde ku bizinesi z'abantu, tebafudde ku zibbanka, ne bajjako internet kubanga tebaagala ensi erabe ekigenda maaso mu Uganda. Okuva olunaku lwajjo tubadde nga tufuna ripooti z'abantu baffe abawambibwa, nga bawambibwa amagye, nga bawambibwa police. Abantu baffe ba coordinators ne ba polling agent bakwatiddwa mu district zino Wamanga, mu district eye Moroto, mu district eye Lira, district ya Muria, district ye Rwengo, mu district ye Bunyangabo, bakwatibwa mu district ye Napak e Karamoja, ne mu district eye Karenga e Karamoja. Babakutte mu district eye Kitagwenda, mu district eye Ntungamo, mu kitundu kye bayita Rushenyi. Babakutte ne babasiba mu district mu districts nyingi nnyo, naye mu district eye Kotido wenzijidde wano nga babeetoolodde police n'amagye. Simanyi kyabatuuseeko era ngenda bawuliza nga nakava wano. Mu district ye Kabale, mu kitundu kye bayita Rubanda, Ebuduuda n'Embarara e Kashari bakutte ba agenti baffe bonna nga bakwatibwa police n'amagye. Amateeka galagira nti buli presidential candidate alina okubeera ne ba agent babiri abamukumira akalulu we balondera. Newankubadde bangi babakutte amabaluwa ne bagawamba ne sente ze balina ne bazitwala, tubakubiriza temugwamu maanyi, naffe tukola kye tusobola okulaba nga bannayuganda bonna beebereramu. We are going into this election. I personally have a heavy heart because most of my friends that we started with are under illegal incarceration. Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dan Magic, and all my close working team are in prison. Many Ugandans have died, so we are doing this for them, and I also thank the Ugandans that have
woken up so early in the morning to go and vote. Tugenda mu kulonda kuno nga tuli banyiikaavu naye nga tuli bagumu. Ku lw'abannaffe bonna abali mu makomera, ku lw'abannaffe abatemuddwa, ku lw'abannaffe abali mu malwaliro, tugenda kukola kino ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.